Olunaku olwaleero mazaliwa ga Bobi Wine wabula it's a special day. Bobby Kyagulanyi akoledde Bobi Wine birthday surprise ey'omwaka. Nze no surprise mbadde sigirabangako. My God. Omukwano bana babiri gwe balinganga abakeekwana. Bobby Kyagulanyi oyinza okugamba nti ye ne Bobi Wine bakatandika okweraba beekwanye jjo era nga eno eyabadde deeti yaabwe. Kakati Bobi Wine olunaku lwaleero awezezza emyaka 43 egy'obukulu era nga Bobby Kyagulanyi yategese n'agamba my baby, where can I take him? Yamututte ku boat cruise. Bana babiri basuze ku nnyanja nga bali eyo beeyagala bweyagazi. Ngenda kuba ndateeka video nkakutuusako olabe engeri Bobby gye yategeseemu surprise eno, olabe engeri gye baspendinzeemu time nga bali eyo ku nnyanja, olabe Bobi Wine yasanyusa atya. Buli kimu kyabadde so romantic. Oh my God, buli muntu ku nsi kuno asaana omukyala nga Bobby Kyagulanyi. Bobby Kyagulanyi ne Bobi Wine omukono gwabwe guzze guprovinga kugamba their life inspiring abantu bangi okuba nti ate baagalana. Kankutuuseko video eno wabula si Bobby yekka yakoledde Bobi Wine surprise. Abantu ab'enjawulo emikutu egy'enjawulo giwishingidde Bobi Wine birthday nungi, abakulembeze emikutu gya CNN gyonna. Naye naawe mu comment section njagala oteekemu ekigambo happy birthday Mr. President. Kiteekemu mu comment section. So kankutuusako video eno naye nga nkusaba video eno ogimpereka like. Video eno ogiwa like kijjambako okuba nti ate etambula ku speed ya waggulu neso okuba nti ate etuuka buli wamu olina okuba nti ate etuuka. Bobby Kyagulanyi kyakoledde Bobi Wine nange kimazeemu ebyewungula. Nange nsaba Mukama Katonda mukyala wange tutuuke nga Bobi Wine ne Bobby gye bali tunga tulinamu akasente. So kola Bobby yampambye natwaleeyo one love. Olunaku lwajjo Bobby yampambye nantwaleeyo one love. Olugulu lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina. Olunaku lubadde lwa kusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gye mpezezza byonna bye nsobodde okukola ne byonna bye njize. Nga tutudde ne campfire ne tunyumyamu awo kumakya. Olunaku olupya luzze nga ye birthday. Alhamdulillah, nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi bye nsobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda. Ensobi zokka ze zange. Tunywa ne kacaayi awo, Tata's favorite kacaayi k'amata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Yeah, me too. Surprise. Wow. This is your birthday cake. Wow. Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, You are welcome. let's listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono aka celebration then tukitwala. Very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why Bobby. Bana ikigende tusale n'abaana. Faibo base. I thought you'd say that. Abakkiririza mu principle Presidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bali mu kujaganya amazaalibwa gwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine, President w'ekibiina kya National Unity Platform. When you be President kabisa. Ampuliriza ono awezezza emyaka 43 egy'obukulu kasookedde ng'atonnya ku nsi. Kyagulanyi tugenze okukya olunaku olwaleero nga internet already bugenze okukya nga internet already yasaanikiddwa dda ebifaananyi ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu principal. Buli alina ekifaananyi mu ssimu ye naddala bakozesa social media, buli alina ekifaananyi ekya Kyagulanyi abadde agenda maaso n'okulabika nti akitimba TikTok, Facebook, X n'emikutu atuliriza emirala gyonna batimbye Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga awezezza emyaka 43 beddu olunaku olwaleero. Bobi Wine
activist, politician, omuyimbi, munnamateeka ate era nga actor, buli wali bwe ruti yagenda maaso n'okuba nti azaalibwa ennaku z'omwezi mpuliriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ennaku z'omwezi zaali 12 nga bwe luli olwaleero. Omwezi gwali gwa 2 nga bwe luli olwaleero. Omwaka gwali gwa 1982. General Museveni ne banne baali bakayingira ensiko omwaka gumu. Omwana ono Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agenda maaso n'okuba nti azaalibwa mu kitundu eky'Enkozi. Mu biseera byali district era district ey'Empigi. Kale nno kitegeeza nti ono olunaku lwaleero awezezza emyaka 43 egy'obukulu beddo. Nkozi gyagenda maaso n'okuba nti azaalibwa. Kyagulanyi emyaka 43 egimaze okulabika ndi giyitawo. Akulira mu bitundu by'e Kamwokya mu Siraamu, Kampala City. Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe twogerako, birthday boy, myaka 43 egy'obukulu, asomera ku Kittande Hill School, Kololo Senior Secondary School, Makerere University, asoma ku International University of East Africa, era n'afuna degree mu by'amateeka. Ebyobufuzi abiyingira 2017. Kyagulanyi gwe twogerako 2017 lwagenda maaso n'okuba nti ayingira ebyobufuzi mu kalulu ak'okulonda okw'envuna bibya akaali mu kitundu ekya Kyaddondo East Constituency. N'ayingira Parliament Bobi Wine. Kyokka okunoonyeza kulaga nti ebyali mu kitundu ekye Arua ng'ennaku z'omwezi 14 August 2018 kwagenda maaso n'okwongera okushepinga ebyaliyo, byayongera okushepinga ebyafaayo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ono mu byobufuzi, n'ayongera okulaga nti yali afuuse ennume oba empagi sedduge mu byobufuzi eby'eggwanga Uganda. Akalulu ka 2021 yagenda maaso n'okuba nti akeetabamu, kyokka nga tannaba kwetaba mu kalulu ka 2021. Ennaku z'omwezi 22 omwezi gwali gwakuna omwaka 2019 Kyagulanyi Robert Ssentamu ono Bobi Wine the ghetto gladiator yagenda maaso n'okuba nti akulemberamu bannayuganda abaali bawakanya omusolo ogwa social media oba mukyamanyika ennyo nga anti-social media tax protest 19 gwe mwaka. N'agenda maaso n'okuba nti yayongera okujja ku ssiini y'ebyobufuzi. 2021 avuganya ateekawo okuvuganya okw'amaanyi ddala mu kalulu ak'okulonda omukulembeze w'eggwanga bw'akwatibwa mu bitundu ebyeluuka okwekalakasa kuddirira abantu abawerako bamale bagende maaso n'okulabika nti battibwa ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba omwaka ogwa 2020. Akalulu kagenda okuggwa ng'akutte kyakubiri newankubadde ye ekibiina kye n'abawagizi be bagamba nti ono yawangula akalulu abasajja baakwatamu kakwate. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine kakati bwe yasoga ebyobufuzi omwaka 2017 yatandika okuwangula awaadi ez'enjawulo ng'oggyeko zeyali awangudde mu kaseera ng'akyali muyimbi. 2018 Kyagulanyi Robert Ssentamu the ghetto president, NUP president, principal 2018 African News bamulonda okubeera personality of the year 2018. Then mwaka 2019 foreign policy global thinkers bagenda maaso n'okuba nti bamurankinga. 2019 aba Push International Humanitarian Award nabo bagenda maaso n'okuba nti bagimuwa omwaka ogwa 2019. Again Frederick Newman Foundation Africa Freedom Prize bagenda maaso n'okuba nti bagimuwa olw'okulwanirira eddembe ku Ssemazinga Africa n'okusinga munda mu ggwanga eritibwa erya Uganda. 2020 afuna award endala Entrepreneur Artist by Jans Awards agenda maaso n'okulabika nti naye atuliriza agifuna. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kakati olunaku lwaleero awezezza emyaka 43 beddu era nga nkutegeezezzaako nti intaneti yonna bugenza okukyanga bipande ebya Kyagulanyi buli wogezaako okulabika nti obyekula olaba bawagizi be abamukkiririzaamu abagamba nti oyo emesaya yalina okununula eggwanga lino bagenda maaso n'okuba nti bamutimba ekyenkaniddeawo kubanga awezezza emyaka 43 olwaleero kasookedde ng'azaalibwa omwaka gwali gwa 1942 mu ddwaliro ery'Enkozi. Gwali mwaka gwa 1982 Enkozi mu Mpigi.